Mbaniriza mu program nze nga bwendaba akawungeza akolulako lwaleero mu ggwanga erya Uganda nejjo sinzidde okubanga otulaba obudde buyinza okubanga bwanjawulo oli ku Dream TV oli ku Doxa TV ate n'eddoboozi oliwulira ku Impact FM Radio Rasta Mayinja tutalaze eggwanga lino mu bitundu eby'e Masaka otufuna ku 1.5 bitundu eby'e Kampala 9.4 bitundu eby'e Jinja 17 akunyuze mukaaga songa ate Mbale 13 akunyuze 7 wabula waliwo n'abatufuna ku nkola eya Doxa app eyo mwabali n'essimu ez'okuseereza zirina emikutu egy'enjawulo babu app osobola okuteeka ku ssimu okwo n'osobola okulaba oba okuwuliriza kale no ne Doxa app bw'otyo osobola okugifuna n'otulaba ate era n'owuliriza sifefeka abanze nga bwendaba wabula ne programs ez'omukutu guno ez'enjawulo wabula n'abali ku kibanja gaggadde ekya www.imc.ug namwe tubaaniriza webale kutweyongako mu kaseera kano mu programu yaffe eno eŋŋanzi ebeera buli lwa Sunday nga tuli mu ggwanga erya Uganda wetusinzira okutuusaako buli kimu mu kibuga ekikulu eky'eggwanga lino erya Uganda eky'e Kampala. Tugenda kutambula bwe tuti mu ssaawa zino bannannyinize nga bwendaba bonna bateredde akawungeza ak'olunaku olwaleero chairman wa program wali Musajja Museveni's Day omulangira Kaaya songa ate aliraaniddwa Haji Twaha Lubowa naliranwa Mulumba Haji Twaha ndozoludde Haji eteri mulokola aba Haji kitegeeza musiraamu songa ate aliraaniddwa Mulumba yonno musajja mulokole songa ate naliranwa owejjokolera bwe tumuyita wano ninga musajja mukatuliki monannanyinize nga bwendaba Sonko Charles nga bolaba ku screen awo songa ate side zeno Zisabusolo Sheikh Abdul Kadir Zisabusolo Sejjange musajja muddugavu ate n'ekirala kiririza mizimu aliraaniddwa muliraanwa we munywanyi we gwe basamira bonna gwe bayita Makolo era bw'abatali Zisabusolo abatawera ndowooza emmandwa Makolo abazitutte ez'Ekiyisiraamu ezitambulira ku Zisabusolo n'emizimu nga bagitambuliramu bonna ono simumanyi katweyanjulire walutulumbiddwa tweyanjulire sebo. Alright, mbalamusizaako basewo ne banyaba abandaba n'abatuuliriza ku Dream TV ate ne ku Doxa. Amanya gange nze Mukisa Titus ndi mulokole. Esewo. Ki ekikuleese wano? Ekindeese wano ye programu eno nzize ndigoberera ebbanga ddene programu nze nga bwendaba. So n'olwekyo nange nga ndi omu ku babuulizi b'enjiri abalokole era nga ndi omu ku basobola okubaganya ebirowoozo mu programu eno. Esewo. Okay. Mumwa chairman gwo okulira ogwokwaniriza abantu numbibwa nga tewali kyongambye kyonna kakati nga bwatuuse ate nga afaananyi ebisingawo tujja kwongereza akaalo kale Mukisa Titus Mukisa Titus osabira wa oba yakulokoka nga Cyrus Mukisa etumwa kuva buto oba lwakulokoka nga Cyrus nti yali bwatyo yali yajja lwakuba avudda wakyama wagamba nti wakyama. Okay. Erinnya Mukisa si lyakuva buto era ndifuna lwakulokoka. Right. Yes. Kati okuva mu buto uye gwani kubuyinza okuba gwoliranye nga munno oli mulutadi obanga gwaliranye nga munne wava mbasamize sivanga mbasamize okuva mu buto erinnya eryokuva mu buto erye waffe nze Mudeebo baba Bagisu baba Bagisu walirako okay bakusalemba lwaki liri walijjawo n'ogenda n'erya Mukisa lyali libadde ki?
erinnya erya Mudebo sirijjaawo nti lwakubanga libi nnyo, wabula erinnya Mukisa limpeebwa bazadde bange olw'okumala okulokoka ne bagamba nti kaakati liri erinnya twalikuwa naye tetulina makulu ga linnya kati katukuwa erinnya Mukisa olw'omukisa Katonda gwakuwadde n'ofuna ekitangaala eky'okulokoka. Okay. Ne bazadde bo balokole. Kitegeeza balokole kwagamba abazadde be baalimuwa. Okay. Tegeeza omuntu bw'alokoka alina kuweebwa linnya pya. Abalina amakadde si balokole. Balokole. Lwaki tebasigaza Mudebo? Lwaki tebasigaza linnya ekadde? Ndowooza okusinziira nga ku byawandiikibwa, Katonda bw'amala okukyalira Ibulayimu yali ayitibwa Ibulaamu, n'amugamba nti kaakati olwaleero Ibulayimu nkuwadde omukisa, Ibulayimu tokyayitibwa nate linnya lyo Ibulaamu naye ogenda kuyitibwanga Ibulayimu. So erinnya liri ekkadde Ibulayimu n'alireka olw'omukisa Katonda gwamuwadde. Kati omuntu osobola okusigaza erinnya kubanga okukkiriza okulokoka tekukolebwa linnya. Okay. So ekyo kibeera kyakyeyagalire eryo yabeera akyagadde. So olinga ngamba nti nze Semakula bwendokoka nensigaza Semakula mba ndi mulokole naye nga sirina mukisa. Omukisa obeera nago. Kyenjogerako kye kino, erinnya siri erikuwa omukisa, wabula kino ekyokukyusa erinnya kyakyeyagalire. Nze bwe ndabanga erinnya lye bampa oba lya ddungu nga teririna mugaso teringasa nganze Okay, kwana kyekyo kikulu. Erinnya lirina kye likola ku muntu. Singa bakuyise erinnya Pointi agyogedde nti Katonda bwe yagamba Ibulayimu nti nkulonze n'akyusa erinnya. Kati abalala ate kati abalala abatakyusa nze nkyali kuba n'abalala kwa kati tulina wano yugula bayogera ye Lubowa. Olubowa alina kubeera na banno bamakolo. Ndi musajja Buganda Lubowa linnya ly'abantu. Wadde balituuma amayembe. Lubowa siri amayembe gaba makolo. Mu ddiini yaffe era n'Abaganda balondangamu amannya mu ddiini yaffe. Mu ddiini eyaffe era n'Abaganda balondangamu amannya. Munzikiriza kangabe munzikiriza yaffe. Eddiini eyammwe n'Obuganda kyekimu. Eddiini eyasooka. Eddiini eyasooka Obuganda. Kubanga Abaganda ne baba nga baadi nga baaliwo malayika ziri oba emisambo gyali mitondo. Muliraanwawa anti muliraanwawo mwetereze kitegeeza akuvuddemu. Bwezisa busolo ogamba otya kyekyasooka ku ddiini n'Obuganda kyekyasooka zisa busolo Buganda bwe wasooka. Kakati Katonda okutonda omuntu ne malayika leero obadde esaawa kubanga obusamize bugunje butya bwennyini yate butonde bwe butonde bwebuba butonde kitegeeza bulina okufaanana n'Abajapani n'Abayirasari bonnabonanga anti buli bwe basamira lwakwa bakyusa amanya anti tebayinza kukyusa amanya bakyusa ennimi zaabwe. Waliwo jjajja kyotamanyi Kibuuka yaliyo nga muntu kati bwafa nafuuka lubaale olwoka ofuna eddiini. kitegeeza ono aba mugunje. Ekyamubuusanga kyabanga ki? Ekyamubuusanga kyabanga ki? Kibuuka amaanyi gali gaba gaaliwo. Mukasa mugambe noka Kibuuka omumbaali si yasooka okutulibwa Kibuuka. Nedda andi eri malayika yaliwo. Omumbaali yavaako omwoyo giri gyaliwo.
kati atazze emyoyo andi ezo zimalayika zaaliwo ezo emisambwa emisambwa ge gyasooka yavaawa sese emisambwa ge gyasooka nga gyo mikulu fetubuuziza emisambwa si no lubaale emisambwa tetunabuuza tuli mu kubuuza ogambye eddiini emisambwa si lubaale nzikiriza omusambwa si ddiini kikyali lubaale musambwa neddiini kale mbeyanziza okay emisambwa gye giba gyasobokawo aba producer agera tuteerayo obugamba awo wansi ekibuuzo kye tubuuza okugondera katonda oba gavumenti olunaku lw'okusinza n'obuvunaanyizibwa bw'omuntu omuzindaalo bagumpeere chairman gwe mba ntandika naye olwaleero singa nga gwe omusabi w'aba 7 side kubanga olunaku olwa sabbiiti mulukwatira ddala kubira ddala ku lwokutaano ng'enjuba ekoze eki simanyi gwe ojja kuŋŋamba kyemukola ojja kuŋŋamba kyemukola oba mulukwata oba muluwumulirako okuva ku lwokutaano ng'enjuba gwe byonna ojja bitereeza nze ngamba kwaliwo sabbiiti lwe lw'omukaaga si kyekyo mu kutegeera okukwo eva ku kutegeera okw'oluzungu kale ku lunaku olw'omukaaga mukwata olunaku olw'omusanvu okuva ku lw'omukaaga ng'enjuba ekoze eki egudde ne mulutwala kati ekibuuzo kyennyinaawo kitandikirawo ennyini nti singa gavumenti eragira okubaako ekyokukola mu budde obwo mugondera gavumenti oba mugondera ddiini yammwe nyanziza nnyo neyanze ekibuuzo ekyo naye nyenda kusooka kukola kino enda kusooka okwebaza his excellence Yoweri Kaguta Museveni timwabulwa olw'okuvaayo nakkiriza petitioni yaffe ate mu bwangu tugamba ffe olunaku olwo tetulukolerako mulimu ate mukimanyi tusaba tujja kukola lunaku olulala era nakkiriza kyatukoze bulungi nnyo era tukwebaza bwe ŋŋamba nti wangaala si musango olwekyo kyeyakoze kubanga era yabadde agenda tuteeka tusinga yagaanye era yandibadde atutadde mu trouble ate naye yandibadde yeetadde mu trouble lwako sikutiisatiisa sikutiisatiisa kubanga kyenina okukola kakati njagala nkutegeeze bw'obeera nga ojjukira ebiro bya Danyeri mu bayibuli ng'ogisoma Nebukaduneza yali mukambwe nga maze okusimba ekifaananyi naye nga tannaba kisimba bw'osoma mu Danyeri essula emu n'olwomunaana lukulaga nga baalonda abavubuka 4 nga bava jja mu Bayudaaya nga bagezi bazibu naga nti bano bagwanidde okuweereza mu wa kabaka ne babawa emmere babaliisiza ennaku nga 10 basobole okubeera obulungi balabike obulungi okutusoliraga nti sebo twali tukusaba otugezese jasiti ennaku 10 ne bijanjalo nga tebaagala kulya bintu biri ebiyinza okubaamu ebyemisiso era bagenda okuvaayo nga basingana bali okugirira webatena ekiragiro ne babeerawo naye bwe bamala okuzimba ekifaananyi mu lusenyi dduula Nebukaduneza n'awa fatuwa kiragiro bakivunname basajja bano baayogera ebigambo ebizzaamu amaanyi nga bagamba ayi kabaka owangaale ne tukugamba tegeera kino tetujja kusinza kifaananyi
tibagenda bassa mu muliro namuga nti kisinga ne bwe gunaatwokya tujja kuba tetusinziza kifaananyi ekyo Daniel 8:28 era ne babateekayo ate ne bakyakalira mu muliro nga eyalabika ng'omwana w'omuntu bwe tutunuulira nga ye Yesu Kristo yajja n'abanunula mu kikoomi ekyakana omuliro. Bwe tuva waliwo Esita yali tebajja ne boneebuuza obutono tebajja ne wabeerawo Danyeri yennyini ng'ate Dalias kabaka bamugambye nti gwe balina okusinza mu kifo ky'okusinza Katonda. Danyeri n'agaana okumusinza. Danyeri ne bamulagira bagamba watadde ekiragiro naye obagonaagaanye kayo agaanye kale bategekewo empologoma yali ekibonerezo ne bamussa mu mpologoma ndowooza babuuzaganyanga bubuuzaganya naye nga bazisiibizza ennaku 3 nga teziri. Bano abaali basudi bwe baba bakanyugayo zaababakirana mu bbanga neziwebwena eyateekateeka omupango okuweeseza nga bateekateeka Abayudaaya bonna obbatta mu nsi. Akaswero ng'amaze n'okuteekako omukono ekiragiro tekikyuka. Akaswero bwe baateeka ku kitindiro kye yali ayagalira Mulodokaayi abeereko. N'olwekyo Bayibuli etugaa nti kitugwanira okuwulira Katonda kusinga abantu. Wabula kino kyenteekamu bw'osoma Abaruumi 13 atulaga bulungi nnyo okuwulira abafuzi abakola ki abatufuga era tubawulira. Wabula bwe bagenda n'eggulu mwajeemye lindako bwe bagenda mu ngeri ejeemesa Katonda ng'ekiragiro kyandakikire kyakujeema Katonda nja mujeemera. Eri omuseveniside okulongoosa ku lwa Sabbiiti nga kiragiro kiva eri ky'abakulembeze ababafuga kya gavumenti abatufuga baba bajeemeseza Katonda. Anti kati nze siyinza kujeemera Katonda. Therefore kyevola batuteekawo solution. Twagambye ffe tukulira ekiragiro kya gavumenti naye tusaba kireme kukolebwa ku lunaku. Omuseveniside eyalongoosezza eggulo mu budde obwe bataddewo Katonda agenda mukola ki? Yanafuye naye tewali Katonda kyagenda mukola. Yanafuye alina kwemenya. Yanafuye oba yabadde tamanyi. Tulina abantu abakyakava nga bakava mu nzikiriza endala eziri basilamuke nga kyebajje baveeyo bambi ngera tukyabayigiriza banafuwa bunafuyi nene Katonda talina kyabakola. Anti tubagamba ye benenye gyali olimba kati bwe banimaze siri musiraamu. Naye baba banafuye kubanga n'ekyokukola baba tebakimanyi. Naye ate wulira gyalaze mu Busiraamu okwera ku jjuma mu ssaawa yaki yejjuma ey'omusanvu si musanvu ewa ate nga ntukuvu gwogambe wammwe musango ffe tugamba nedda nga kyawandikibwa. Kuba kati wabagambye olunaku olwo tolukolerangako omulimu gwonna olw'omukaaga olw'omusanvu tolukolerangako kintu kyonna mulimu era omulimu gwe tukola ku lw'omukaaga ku lw'omusanvu omuseveniside tayira na nnyumba ne bwompa wano omulimu wano sigukola. Nze nzijukira wano nga nzija wano okgenda okukola programu waliwo programu gye nali nkola wano bwe twatuuka mu programu manager yagamba Patricia Serwadda ku Saturday bijja kunyuma
mugana kiwututeye ebbali. Okay. Kampulire ku makolo ono. Makolo mulire ennaku enkulu. Mwenda tulire olunaku olwokusatu. Kiki ekirufuula olukulu mu busamize? Olunaku olwo mukolerako ki? luba lwakuwummula era muwanga talagula. Omulwadde bwajja ku lwokusatu temira kye mukola? Omulwadde bwajja ku lwokusatu muwanga talagula okujjako bw'abanga yaddala nga wa emergency. Waliwo wali bagajja abakyala ababeerawo nga tekyebeereka Aina ne first aid. nga tekyebeereka ani emergency kati Omusamize bakiyita batya imagine. okutebeereka nga kino tekyebeereka omuntu bamuleese ataawa ayetaaga ddala yeesise. Waliwo bajjajja abakyala ababeerawo bamuwa ku ddagala naye nga ogenda musaba okulagula kati ku lunaku olwokusatu lw'oyogedde singa gavumenti ebaako kyeragira nga kikontana n'olunaku lwammwe olwo mukulembeza ki? Gavumenti oba muwanga? nze nakugamba wano ekintu kiri kimu nti omuntu alina emmundu okitegedde ng'alina n'empingu ng'asobola okuteeka ku mpingu okitegedde n'akutwala seba oyo tolina kumujeemera oba osobodde edduka buddusi so ye lubaale gw'omuntu kubanga bayinza nti bajja mmusira ku mpingu bajja sibagwe bajja sibamu So lubaale wannyo waawo. so mwe mugonda bugonzi tudduka ne tuvaawo kati nga bwebugambye nti kati kwera nga siyere nga ng'ambe mu nyumba yange nga neekwe nga nsirika okutira okukala naye naye nga obeera ogondedde kyagambye. nze nagamba nti abakulembeze nti batye naye tobagondera. Okugonda n'okutya enjawulo eriwa? Weeri anti eriwa kaakati omuntu bakugondera omukazi omugonvu awaka akwafukamira nakuwa caayi naye omukazi waba akutya buti akulira emmere nagikuteera munange buli emmere muliyo asala abaami bawano tafukamira wabayagala afukamira tafukamira gamba ono omugonvu akugondera. So mu mbeera eno mmwe nga abakulembeza mwenga mwe ab'ennono mwe mukulembeza gavumenti kyebegambye abasamize mwenga abasamize siyiye musamize so mwenga abasamize mukulembeza kya gavumenti eddiini yabasamize oba yabaganda eddiini y'okusamira abasamize nakyenagambe n'abazungu basamira n'abalugwala buli omu asamira akwanga ensamira nga yekyukamu kati muntu asobola okusamira mu bayibuli muno nasoma ngasomeko abakukuswasatu ejjembe mweri mu bayibuli awo bagamba nti mujjembe totubuza nedda sijero libaali boogera makolotandikirawo nasamira mu bayibuli. Amayembe gamwe gaki gakifaalu gagali gante tobuuza mu bayibuli bawandikamu gaki gante agende kati namwegemulinaamanyike mujembe yenti somawo bulungi someyawo abantu bajja kusomerawo negwe mwe amayembe gammwe mayembe gaki namwe gante agafa amayembe ga myoyo basirikale okitegeera ndi mujembe lyente somawo ndi mujembe lyente komereo somawo ndi mujembe lyente komereo kwekamanyike mujembe lyente anti somawo osomeyawo abantu kabakukusasatu kunsemanya bagambe ndi mujembe lyente muno kamereo kwekamanyike kabakukusatu
Teri musamina atamanyi luliryo. Kama ugambe jo mu jembe yetu. Aneda gwa basoma makola ja tutawanya. Bajaja batya Bible somawo. Bajja genda nti bakyamuwa ku bwino. Musomere ka abakuku 3 agambye atya. Aja asomeye y'Oluganda. Oba mulumba. Mulumba yabikutte simuko. Esedesi teriwo. Agambye bwati. I see God moving across. Baba teledewo ne ku screen. Tweyanza producer. Edom, the Holy One coming from Mountain Paran. His brilliant splendor fills the heavens, and the earth is filled with His praise. Etendoli. Olwokuna. His coming is as brilliant as the sunrise. Rays of light flash from His hand, where His awesome power is hidden. Tusoma Oluganda tabiwulidde bya Luzungu. Tusomere mu Luganda. Tofai. Soma mu Luganda uli ku screen wali batutede. Producer dayo ku 3. Tuzizeyo ku 3. Aha. Katonda yajjanga ava ku Temani. Era omutukuvu yajja okuva ku lusozi Parani. Seera. Ekitiibwa kye kyabikka ku ggulu, ensi nejjula ettendo lye. Olwokuna n'okumasamasa kwe kwali ng'omusana. Yalina amayembe nga gava mu mukono gwe agenda oba gatambula gatyo. Nga gava mu mukono gwe. Era omwo mwe mwali okwoleka amaanyi ge. Okukweka amaanyi ge. Kati mbuli ejembe ly'entawo. Ejembe ly'entawo. Ate liriwo. Kati guru wa mutama. Manje kulali naka Bible ekisoma. Temutuli. Kigali kachi yasayisekazi. Okamanyi ge. Ani. Mujembe di katwala. Amayembe yagamanyi Katonda. Yava mu lusozi. Kugamba honi. Kuba ono Oluganda yavuunula ki? Amanyi ge gali. Ofa Oluganda yavuunula ki? Nti yagamba mateeka yali avuunula nga ajja mu lulimi ki? Ono. Mu Bible bagiyita kisosonkole. Oba King James. Ya kisosonkole. King James yawandiika honi. Yes. Honi liba jembe lyante. Kati ye makolo lisobola okuba erya. Oba ery'embuzi oba ery'endiga. Oba lisobola okuba ery'embuzi oba ery'endiga. Ery'endiga. Oba ery'empewo. Mwemuli Olunyiriro lwokuna temubuza. And his brightness was as the light. He had horns coming out of his hands. Mukono gwe mwafuutukangamu amayembe g'ente. And there was mulimu maanyi. Power. Kati horns mu busamize horns genkan. Kiriza. Honi ejembe ly'ente. Asibyante. Muli bali wandika mndagalo kamedi. Honi ze from cow. Honi chechi. Honi jembe. Eliaje. Kale omukatuliki bamu producer ataddeyo kacyawo kagezako huyo honi atuwadde. Honi is a hard pointed growth on the animal's head. Oli King James kyakoze eki kyali mu kwogera Katonda omulamba ngadira amaanyi ge alasa mu jembe ly'ente. Amayembe gonna. Bwe bagamba nti Allah alina amaanyi ng'ag'emboko. Oyo aba Katonda wa Bible. Webale nnyo.
katonda mwawu etegeeza okay etegeeza okatonda aba yabuse Allah alina amaanyi ngenda genda omukatuliki mulumba ogamba ki nedda mwoba omwogerako gwe omwogerako ng'omuseveni sidde neyansiza sebakulu nga sinagenda ewa Sonko nadda wa Sonko kano kayitiddewo obuyitizi badde nsaba ku lw'obulungi bwa puroguramu yaffe abatuwuliriza n'abatulaba kino tukirungamye okuva mu byawandikwa mukulu Kaaya kyabadde abannyonnyola nti si mayembe ga mpewo wabula Katonda obuyinza bwe n'amaanyi ge bwe yalinga ayagala omuntu okumufuula kabaka abeere n'obuyinza yakozesanga kye bayita ejjembe ne bayita hooni nga mwe bafuka amafuta ne baddira omuntu agenda okufuga abantu ng'aliko amaanyi ga Katonda n'obuyinza ng'ejjembe lyo lebaddiramu amafuta ne bagafukamu ne bafuka ku muntu kankuwa ekyokulabirako Samwiri ekisooka essula ya 16 nasoma olunyiriri yahe mubadde Mukaaya nanze enkulungamyo no kyabadde akugamba Samwiri ekisooka essula ya 16 nnumirwa batulaba n'otuwuliriza olunyiriri lwa 12 n'atuma n'amuyingiza era yali mumyufu n'amaaso ge nga malungi era eyeegombebwa okutunuulira Mukama n'ayogera nti golokoka oddire ejjembe omufukeko amafuta kubanga yeewuuyo. Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'agafuka ku mutwe gwa Dawudi. Dawudi ati ejjembe akati tugenda kusoma kawala oba lyante baliyita hooni kati ate ono lyasamira tebaliyita hooni baliyita dimoni. tugenda kusoma kawala okay owejjokolera kyali kikozesebwa omwali amaanyi ga Katonda buyinza mufuzi makolo kikyokaayanira ejjembe lino likuluma ejjembe jajjo gwe tugenda nga basamidde musabu ye jajja azaala kitange beebamu naye tebamuyita jjajja ekibuuzo kirala ekyo ekibuuzo kyoleze kyenjagala okuebigambo by'obusamize byawukana omuliro gwe balya ng'abasamize si gwe tufumbisa emmere kuba kulya bwotuleeta badde nsaba katono osaba ki oyagala kutaasa lubaale taasa lubaale ejjembe litaasa twagisomyeko Luka essula esooka olunyiri olw'enkaaga mu 8 kabaluntere ku screen ati mululanze producer agenda tuyamba Luka essula esooka olunyiri olw'enkaaga mu 8 okay kale bagenda tuteerayo soma nga bwe bateekayo soma gwe ogira osomawo bajja somawo olunyiri luno olugambe bwe luti atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri kubanga akyalidde abantu be era abanunudde era tuyimusirizza ejjembe ery'obulokozi mu nnyumba y'omuddu we Dawudi. Eryo ejjembe lye baasitula lyante kibuuzo kirungi kati kabakuddemu ababayiro bababuuza ejjembe eryo ery'obulokozi lye baasitula nalyo lyante mu lulimi tulina ekigambo bakiyita metafa naye olw'okubanga kati bwenjogera metafa omusamize sheeka zisabusolo simanyi haji kubuusabuusa nange nteekaamu singa ŋŋamba olwaleero nti empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kyukyuu olaba mpologoma eyambologoma ng'ey'amagulu 2 empologoma eba y'amagulu 2 bava bagiteeka ku lubiri anti kyenkubuuza nga netegeeza nti waliwo omufuzi alina amaanyi gagembogo agagampologoma kakati n'ekyejjembe kino ekyokuga olw'obufuzi era omufuzi mu bayibuli abamu w'amayembe
jembe bwe bufuzi bwe kitegeeza era ne president ye jembe lya Uganda Yoweri Museveni jembe lya Uganda so si eryesabo yesebo katukuyambe bali kubira kambi kambogero olunyiga kangendo matayo Sebo. shula bili munya Sebo fede tutese tunabira kumayembe gamu. makolo badoga amaki mulunzi nti okukkatiriza ensonga eno okugijja ku bano Bible is the nempewo zenyini muziina mu Bible ekyo kimanyi yekubikulirwa 17 olunyirwa 12 lugamba bwe ruti okubategula ku kyemubaddeko olunyirwa lazima yo tutegula n'amayembe 10 ge walabye boogera amayembe ge mubadde mugamba be bakabaka 10 abatannaba kuweebwa bwa kabaka naye baaweebwa obuyinza Ulavunula obunabi. bw'owulira ejjembe teweesisiwa buba buyinza buyinza bwa kabaka yerukeemu 65 mu nyumba ya Dawudi kitegeeza kusamize muno kya mayembe buba buyinza so si yega ayina musaba okay owejokolera bamumpera omuzindaalo ama mwami Sonko singa gavumenti eteekawo omulimu ogw'obuwaze gamba ng'okuyonja eggwanga ku Sande mu kiseera kya misa omukatuliki alina kukola ki alina kusinza Katonda kusooka alina kusinza Katonda kusooka oba kugondera gavumenti era lwaki zindalo bagukuwe Zidiramu ekibuuzo singa gwe omukatuliki singa gavumenti eteekawo omulimu ogw'obuwaze gamba nga kwensinzira gamba ng'okuyonja eggwanga ku Sande mu kiseera kya misa omukatuliki alina kukola ki alina kusinza Katonda kusooka oba kugondera gavumenti era lwaki meyazanyuse abantu abamu bwe balaba eggaali ng'erina amayembe oba baba balowooza batya ne batugamba nti eggaali erina n'embazi simanyi oba zaasenku n'ekyoto kirina amayembe kirina kati ebintu ebimu byetaaga kwongera kuyiga naye yo katuveeyo tulabe kakati bwe tutunula mu bukulembeze oba bwe tutunulira eddiini eno gye tulimu gye yava mu Bayudaaya bwe twava mu Kiyudaaya mwe tufunira obukristo kubanga Mukama waffe Yesu bwe yajja n'asiŋŋaanawo Tawuleeti ate nga mu Bayudaaya Tawuleeti bwe yasomebwanga nga eddiini tujawula n'amateeka gansi agabafuga kuba Katonda yalinga abafuga kati ate bwe tujja eno mu Bukristo oba mu Bukristaayo endaba n'ensinza n'obukulembeze bikyuka nti tutunuuliraani n'endaba ye tugiraba tutya kakati mu ndagaano enkadde tutunuulira kati bw'oba osomye mu kitabo ky'Engero essula ya 28 olunyiriri lwa 28 lugamba nti ababi bwe baba mu buyinza abantu beekweka naye bwe bawanulwa ku bufuzi abantu abalungi beeyongera okwala kati kitegeeza omuntu asobola okubeera mu buyinza ng'abukozesa bubi twalina bakabaka tubalabako nga bwe twali mu Buyudaaya tulaba Bakezekiya tulaba bakabaka Manase tulaba bakabaka mo beeyisa bubi naye ng'ate teri bufuzi butava eri ani Katonda ate nga bw'oba otudde mu Kiyudaaya kabaka yabeeranga n'obuyinza newabeerawo n'omulanzi ate wabeerangawo ne kabona nga ebifo bisatu byonna Mukama abyeyamba nga bw'olaba Solomoni naye ekigambo kino kyetaaga kuyiga era n'olunyiriri lwa 29 lugamba nti abantu abalungi essula ya 29 olunyiriri lwa 2 mu Ngero nti abantu abalungi bwe bafuga abantu basanyuka naye ababi bwe baba mu buyinza abantu basinda kati kitegeeza omuntu asobola okubeera mu buyinza naye Mukama n'aganya embeera eyo n'ebeerawo oluusi omuntu oyo n'akozesa obuyinza kati bwe tutunuulira abagoberezi ba Kristo bwe bajja oba Bakristo nga ba Pawulo tulaba musajja wattu Petero yafiira Roma
ne tebakkirizibwanga ku sinza mu lujjudde. Era bakabaka era mu budde obwo Roma ye yali enfuga ng'era abakristaayo beekweka oba abakristo abalinga bakkiriza Kristo ab'ekkubo. Era basajja batu beekwekanga eyo wansi mu catacombs okutuuka mu mwaka gw'ebisatu ziti bisatu mu mmekaawo kabaka nakkiriza nti kati abakristo baddembe okukola ki Constantinople. Naye kati obuyinza yali abuyina nga tebabakola ki tebabaganya. So bwe tujja tutunuulira kati Pawulo bwe yali ng'akyaliwo n'awandiikira abakristo abaaliyo n'abagumya ng'abagamba nti bannange nti ye buli muntu awulirenga. Pawulo awandiikira abantu b'e Ruumi oba ab'e Roma oba Abaroma sura ya 13 n'agamba nti buli muntu awulirenga abafuzi kubanga obuyinza bwonna buva eri Katonda era abafuzi baliwo Katonda eyabateekawo. N'olwekyo ajeemera abafuzi abo aba ajeemedde Katonda be yateekawo. Abajeemera era abajeema balyesalira omusango kubanga abafuzi tebaba bakutiisa abo bokka bokka abalungi wabula n'aba bakola ebibi. Oba oyagala obutatiisibwatiisibwa mufuzi kale kola bulungi. Katulaba nga Pawulo ebbaluwa tugiyigirako. Kati wano bwe tutunuulira nti mu bwakabaka bwa Buganda eddiini bwe yajja wano bano abajulizi be mulaba tukuza nga 3 Juni baali balina okugondera kabaka. Era oyo omusajja gwe battira wali bali ku ddembe bamatiya mulumba oli kawa eri emunyonyo balinga balina okuwulira kabaka. Naye wagendanga okulaba nga ate amaanyi bagamanyidde mu kugoberera bino ebya Katonda. Era olaba nti eddiini baagisomanga nakiro basobole okutukiza emisana ebyaki ebya kabaka. So kati bwe tutunuulira wano nze omukristu faaza bonna bembeera nabo singa pulezidenti aba alagidde ekiragiro wateekwa okubaawo okuwuliziganya. Obufuzi bwe bubeera nga bwa kisibira mu bbwa abajja kutta. So oba olina kuyonja kubanga twabeerako wano ku mulembe gwa Idi Amin. Nze biseera ebyo nali mulenzi muto naye nga ku Lwokutaano tuwummulira ddala flat tebera kukola mulimu. Lunaku lwa Jjuma holi oba mu Katuliki oba kiki ne ku masomero twasomanga ne covid. Naye bwe twatuuka ku Lwomukaaga nga tusomako ekitundu owulira sebo ku sabbiiti y'abannaffe nga musomako ekitundu ate olwo bano bakkaaya balinga beekwese bo babeera eyo tebalabika naye nga tusomako kitundu. Bwe lwatuukanga olw'Essande ate ne tukola ki ne tuwummulira kiki ddala. Naye ku Lwokutaano ye yasalawo alukole ki ate nga yali mu buki ongono omukolera ki okitegedde. Kati waliwo by'olina okutunuulira nti kisinziira ono omusajja. Kati tutunuulira mu nsinga eno eya Panamondo gyo Noriega gye yabeeranga ono kati ya Daniel Otega yawera n'okusoma misa musajja babakubiranga ebyasi kuki ku altaali. Kati wabeerawo embeera eyo osobola okugumiikiriza. Naye mu ndaba yange okukkiriza kukutambula kutya singa bishopu aba ayisizza ekiragiro nti abakristo tugende tusooke kusinza lwa Sande tulyoke tugende nja kuwulira bishop okujjako ng'omufuzi omusibira muki bwa ataddewo akawakati bwa bw'aba musibira mu bbwa olw'abantu ajja kugendera ku buki kubanga ajja kukutwala. Era ati endaba yange tefaanana naye abannange yengeri efaanana bwetyo ti omufuzi bw'abanga wa mirembe wabeerawo okukkaanya. Naye kati bw'abanga tewali kukkaanya kati weewuunye. Waliwo okusaba mukyala gundi kwe yateekawo Winnie Byanyima asabira ebba. Museveni yayimirira era nga temujja bisomayo mala kubyetegereza. Ali mawulire mu mawulire kikkirizibwa. Mala kubyetegereza. Era bishop yagamba bannange nti yagambye ngu ajja kulegera tujja kusoma misa eyo. Kati ngolaba paka nakati tuleka akati somwana kakati oboya kwa mu kituluba kikali kisinziira
mukama bampero kampumulemu katono nnyo okomewo katumulemu katono nnyo tukomawo okuba ku mutwe mwana atanavaayo kale tubakulisayo mukumulamu okwo kitundu kyakubiri ekya programu eno nze nga bwendaba zisa busolo mukulu wange bakuwa omuzindaalo okugondera Allah kusinga ddyo okugondera ka gavumenti ameteekawo okuyonjanga kwa kujuma anti kujuma audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim okusooka nebaza nnyo omukulu w'eggwanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni omusajja waffe Moses Ali n'abanga yagenda na muwa ekitiibwa kye era nekiraga nti Moses Ali ffe abasiraamu tumuyigirako ekintu ekyokubeera Newton mutawasitwa ekampala mukadde Moses Ali ekibuli Moses Ali wonna Moses Ali senga abasiraamu ffenna tubeera bwe tutyo twandibadde tulina nankayana za busiraamu yadde ne mufuzi senga tubeera bwe tutyo nga tuli Newton bannange tubeere Newton ffenna yadde mu bufuzi yadde mu ddiini ekintu nkyagala nnyo ekyakolebwa ku Moses Ali ekyobuwaze kino Nasuru Abdallah nze nali nkyali nakulabe wali nga nsala nviiri nga nina saluni yange munajjanga omuzannyo gwa Maliyoni ne Kagondo abantu benakulabe mugimanyi bulungi saluni yange yazanyiranga ku TV ya Uganda Television nga Maliyoni ne Kagondo ne Dr. Kidogavu mbasajja mu saluni yange eyo naye nga Moses manya ono mwami Nasuru Abdallah naye yateekawo ekyobuwaze mu Uganda yonna ekyokusiiga amayumba erangi era nze yatuuka ewange akagoke kano keyatambuza yaggazangawo kagugwe kati nga ekyo ekizimbe mu kiggalo paka kinasiiga erangi okuvuga Kampala yonna kakati kati njagala nzoddeyo ku interest yange eri ogamba oli yalisanga abantu siribitandise leero tofaayo nati tugende ku lunaku nze kyali ku lunaku lwa Juma gavumenti neteekako okuyonja olunaku lwa Juma Qur'ani tugamba bweti mu surati Nisa'i eyokuna aya 5:9 A'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر شوفوا لهم لوغاندا kisome ulaka nkale soma abange mu abakkiriza tugondere Katonda n'omubaka we ne bannannyini buyinza mummwe bwe mbanga mukayaganye mu kintu kyonna mukizza eri Katonda n'omubaka we nomubeera nga mukkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero ekyo kyekirungi era ge magoba agasinga obulungi kale nze olunaku olwokutaano ssebo senga okwera oba obuwazi obwo bwajja mu biseera bya Juma yennyini naye abaleeta amateeka gatandika ssaawa 1 paka ssaawa 4 naye abeera agamba paka 12 ez'olweggulo ssebo muzikiti sandi guli nnyemu naye Juma sandi kisadde dil umur nali ni kiragiro naye fawqa dhul ilm ate asinga kiragiro huwa Allah naye ate nga Katonda nga agambye afulga eggwanga eryo oba musiraamu wasi musiraamu oba si naye bw'abanga alagidde gwenda bugamba bala kyekyo ssebo naye okuba emigga abantu ekyo Katonda tekiruma nnyo kale olwekyo tulina kukugondera gavumenti engondera Allah n'alyokaddako bannange okulembeza gavumenti Allah n'omuteeka eri mu kasonda
sinyomye kikyekyo haji naye ate Allah yatugambye tunakugamba munyoma tugambye kumujemera oba Allah naye Allah yenyini nanyi kitabo Qur'an yatugambye Allah yatugedde kati bayagere okokya abajulizi babaleka Allah wano mu nsonga eno Allah akulagira okukuza Juma sikyekyo Allah yalagidde omukulembeze wano oba abakulembeze balese ekiragiro nga kimenyawo Juma ya Allah nenkubuuza ogenda nakya Allah kye yagamba oba na gavumenti gwe n'ogamba ogenda na gavumenti kakati nno Allah yennyini yatulagidde mu kitabo kino tugondere tusooke tutye Katonda Allah ate tuseeko n'omubaka we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olima tuseeko abafu sigamba Uganda yokka wabula wansi w'enjuba haji Allah agambye olunaku lwa Juma olina okukola ki okugenda okusaala gavumenti egambye olina okuyonja gwe n'ogamba nti ogenze kuyonja n'ogondera gavumenti n'olekawo Allah n'omubaka we ku lunaku lwe bagamba ogenda osaale mbalamusizaako mwenna ate kannamusene ku mukwano gwange Tito sikulamusiza omusajja omukwano gwange nnyo kakati ssebo ensonga ziri bbiri obusiraamu bugenda okusinza Katonda eddakiika ku lunaku olw'ejjuma ekinene nnyo nga twagadde n'ebirala tusobola okumalayo eddakiika 3 zokka kati olwo olunaku omufuzi bw'aba yagambye era naffe tubeera ne bannaffe bano ne tubagamba nti mutuweemu eddakiika 5 okusaba no petitioninga ffe ne tusaba ne tusinza Allah waffe ne tufuluma ne tugenda nga tugondedde etteeka bw'agaana era tetugenda mu kusala kusala Juma tetugisala kubanga eswala eyaffe tusobola ogitereka netugitereka nemujja kuliwa tujja giriwa kangasomere aya ntufu yoshekhe gyaleese nange ginadentegese naye Nabi Muhammad yanyweza bwati sallallahu alaihi wasallam nsoma ekitabo kya Riyadhi Salihina olusuku lw'abalongoofu luno hadithi ya 661 Ibn Umar radiyallahu anhu yagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ateekwa okukolera yagamba nti omuntu yenna omusiraamu wuliriza omuntu yenna omusiraamu ng'alagiddwa amutwala ateekwa kukolera ku mpulidde era ngonzi mpulidde ngonzi bigambo bya Luganda bibiri mpulidde era ngonzi kamaleyo kwekyo kyaba yagala bw'aba ng'alagiddwa kyayagala nekyatayagala owulidde osobola okubanga ekintu okyagala ate oyinza okuba nga tokyagala naye mukama we akulagidde mpulidde ngonzi okujjako ng'alagiddwa okujeemera Allah wanati baba jukujjeko bannange embizi yabuwase mu busiraamu tebaatuwa subsidi eryambizi mwekali webale nnyo osawa ne balira embizi so Allah tagananga kulya mbizi ekigodo Allah takigananga obusiraamu busiba ate ne busumulula naye omuntu okuba nga tasadde
lwa Juma abamenye etteeka ki mu Isiraamu erika ku mpagi 5 Busabusolo gwa Juma otosala Juma oba tolina mpagi mu Busiraamu ttaano oba omenyerwa kubanga empagi 5 zezi omuntu kwe kusanyawo kamaleyo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malayo ngende wa mukisa Tito okujjako ng'alagiddwa okujeemera Katonda naye bw'abanga alagiddwa okujeema obutajeemera Katonda ateekwa kunywerera ku kigambo kimu mpulidde ngonzi haji webale mukisa mulumbo nagira alinda tajja kwogera nzize gy'oli singa gavumenti eteekawo okusaba singa eteekawo omulimu ogulemesa abakristaayo abapentekoota abalokole ku Sande okusinza oba okusaba omulokole ono asaanidde kulembeza ki? Abatuuliza abalungi mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekibuuzo kino kirungi nnyo era abangi kijjidde mu kiseera ekituufu ng'abantu bali mu kukirowoozaako era nalabye omukulembeze omu Nambooze Bakireke atwala disitulikiti y'e Mukono ng'agamba nti kaakati temwalowoozeza ku ba 7th day kubanga bo olunaku olwo balusaamu ekitiibwa kati kitegeeza nti we kijjidde mu kiseera ekituufu. Singa gavumenti eteekawo ekiragiro naye ng'ekiragiro ekyo kigenda kuziyiza abalokole okusinza Katonda waabwe ku Sande, kati ekibuuzo ne kibeera nti tulina kuwulira gavumenti oba tulina kuwulira Katonda waffe ne tugenda ne tusinza? Ekyo kyekibuuzo. Okusinziira ku Bayibuli ekkiriza okuwulira abafuga olunyiriri twalusomye mu Baluumi essula 13 olunya olusooka nti muwulirenga abafuga kubanga abakulembeze abaliwo balondebwa Katonda. Wabula Bayibuli weemala okutusomesa bwetyo bw'oba osomye mu kitabo ky'Abefeso essula 6 lwaki njagadde olunyi olwo bajja kulututeerako wali ku screen. 6 mmeka? 6 olunya olusookera ddala ennyiriri 9 eziriwo zonna okutuuka ku lunya olw'omwenda. Olunya olusooka lugamba nti abaana abato muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe. Lwaki ndeese olunyiriri luno? Nti abaana babawadde ekiragiro kya kuwulira bazadde baabwe naye babagambye nti mba muwulira abazadde bammwe mubawulirenga mu Mukama waffe. Kitegeeza nti omuzadde singa aleeta ekintu nga tekiri mu Kristo omwana wa ddembe okugaana ensonga eyo naga nti taata ntuma sigala naye nze okusinziira ku nzikiriza gye ndimu nakkiriza Yesu Kristo sijja kuleeta sigala mu bulungi si lwampaka mu bulungi. Kati n'ekiragiro bwe kiba nga kivudde eri gavumenti nga Bayibuli etugambye nti abafuzi balondebwa Katonda naye ate teweerabira nti waliwo Katonda we yalonda Sawulo yennyini mu kiseera kyekimu n'agamba Samwiri nti Sawulo mugaanyi. Kitegeeza Sawulo yali avudde ku kutambulira mu Katonda. Kati Sawulo bw'ava mu kutambulira mu Katonda, Katonda agamba nti kati genda ate nkutuma mu batabani ba Yese ndabyeyo kabaka. Naye nga Sawulo akyafuga. Lwaki ndeese ensonga eyo? Nti singa Sawulo afulumye etteeka mu kiseera ekyo nga Dawudi tannaba kuweebwa buyinza kubeera kabaka naye nga Sawulo akyali kabaka, kyokka Katonda amugaanye amugjeeko n'omwoyo gwe. Sawulo bw'afulumye etteeka ekiseera ekyo nga ligaana oba nga likugira abantu okuweereza Katonda, kati ffe ng'abakkiriza Yesu Kristo tujeemera Sawulo wadde yava wa Katonda, wadde nga Katonda yali amulonze, naye kati etteeka lyaleese lijeemera Katonda. Kati ffe nga abalokole tetulinayo muntu yenna gwe tuwulira kusinga Katonda. Buli kyaba aleese naye ng'akireese nga kiwakanya Katonda ekyo tetukikkiriza. Kubanga bw'aba mukulembeze ng'alondeddwa Katonda kiba kitegeeza nti ne byaleeta birina okubeera nga biri mu Katonda. So ku Sande omukulembeze waaga temugenda kusaba mugende muyonje mmwe nga mugaana.
omukulembeze singa atugamba kusanda okugenda okuyonja naye nga atulekeddewo obudde obw'okusinza Katonda waffe musooka ne muyonja tusooka ne tuyonja ne tugenda ne tusinza Katonda waffe wabula singa atugamba nti balokole teri kusinza Katonda wammwe ku lunaku lwa Sande siwulira n'ayogera ku Yesu kiba kitegeeza awatujja Katonda aguddewo olutalo ku Katonda waffe era ekyo ffe ng'abalokole tuba tetugenda kumuwulira ndowooza ntegerekese bulungi esebo Mulumba tolina kyakwogera Amini yawakolaki njagala sokolinde ebyami okuleeta ebyamini katutunuulire amakulu agali mu lunaku luno olunaku ddwo nga ddwo tulina kusinza lunaku oba Katonda w'olunaku tusinza Katonda w'olunaku yenze ekyange nga kigumu nnyo naye neyanziza mwami Robert neddondo mulanzi era ye Robert Mulanzi abantu beewuuza neyanziza sebo neyanzege njagala okwebaza pano yonna sebo gy'otuuzizza olwaleero omuli ne muganda wange Titus bokkiriza nayogerako eri eggwanga sebo weebale nnyo weebaddala Katonda akutwongerera omukisa olw'omugenyi waffe okwogerako gye tuli mulembe ekibuuzo ekyo nkiddamu bwe nti tusinza lunaku oba Katonda w'olunaku tetusinza lunaku naye tusinza Katonda eyateekawo olunaku alhamdulillah n'olunaku luno abantu tutegeera ebintu mu ngeri za njawulo naye ekisinga obulungi lwe lubiri lwa Bayibuli oluli mu Yokaana essuula ey'okuna olunyiri olw'24 Yokaana nti Katonda gwe mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo ne mu mazima. Kakati ngattako bugasi Titus kyaga nti tetusinza businza lunaku n'olunaku lwa Sande nga ffe abalokole baga nti akadde bwe kati muyonje obudde bwe buti tubuleseeyo siraba lunaku nze ndaba Katonda w'olunaku nti eddakiika esigaddeyo mu lunaku omwoyo nguyina mwengendo sinza Katonda nenkole okuyonja kati bwe mbasoonoonye bwonoonye bintu abasevenisi bategeera bubi ebintu bino olinga akuba avola muleke mulumba asomesa obudde bubi kubanga waliwo entegeera ya Kristo Katonda kitaffe mu Bayibuli muno ne wabeerawo n'entegeera y'Abafalisaayo ku tteeka lino. Abafalisaayo be baalabanga nga Kristo akola ekintu ekituufu kuba ye nannyini lunaku gw'ogambye tusinza lunaku oba Katonda n'agamba nti kino kye kiteekeddwa okukolebwa. Abafalisaayo ne bamunenya nti ono talina Katonda kubanga amenye Ssabbiiti tagikutte. Ate ng'ekituufu Yesu yateeka okukola ki? Okukiyigiriza. Kati nzirayo ku kino ssebo ekiri mu ddiiro gwe bw'olabanga gavumenti wega nti kuva ku ssaawa emu paka nnya muyonje nga togenze kuyonjeza Robert wuwe naye kuyonja ggwanga liri oba makaago paka ssaawa nnya osooka ne weebuuza ekyokuyonja kya bulamu oba kyawo kibi nti kikola bulamu. Yesu yakisomesa dda Abafalisaayo ne bamupinga. Kati abasevenisi dda abaliwo kati si basevenisi de ba Katonda ba Yesu naye basevenisi de Bafalisaayo. Lwaki? Kuba Matayo 12:14-17 agamba nti kirungi okola obulungi ku Ssabbiiti obakola bubi. Yesu n'abagamba nti kukola bulungi kuwonya bulamu. Kali teebereza ebiveera ebicupa ebiki bibadde biryawo ekibuga kiwunya buli bannaye mweyonjeko kuba kusawo bwezi tibaga tetujja kuyonja tumenye etteeka n'okuwonya ku Ssabbiiti owonya. Kati oba towonyezza bantu kati ate bano baga nti batufoosize tukoze ku Ssabbiiti. Kati tuddayo ne tulaba Yesu yakola atya. Ye kansoma olunyiri luno
mwami Mulanze senga otunuulira njagala kuleka kibuuzo ng'okirekerani Kaaya ku Sabbiiti bo tebakolerako Lubereberye essula 2 n'ebigwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola. Kati njagala kubuuza Kaaya ku lunaku olw'omusanvu Katonda yamalirako oba teyamalirako? Bayibuli yamalirako. Kati bagamba nti mwami Robert agenze Masaka ajja kutambula ennaku 3 ne bagamba nti e Masaka atuuse ku lunaku olw'okusatu abaalutambuddeko ba abatuuseeko kati Katonda ku lw'omusanvu yakola yamalirako ng'akoze bati munenda teyamalirako. Ekiro kiri nti Katonda ku lw'omusanvu yakola oba teyakola. Kakati kintu kiri kimu etteeka eryatuweebwa oba eryaweebwa teryagamba nti nga bwe nakola ye yagamba ku lunaku olw'omuwummule kuva 8. Kakati tudda ku kiri kyemabega oba yalukolerako ate era nakati ayinza okuba akola neza ngange tokola simple matter yentegeera yaffe etalinga eyiyo. Kati mwami Mulanze kino kyenga nti entegeera anti ya Kifalisaayo. Kati bwendaba ku lunaku ne Yesu ali mukama waalo gwobadde omanyani mukama waalo Yesu. Kati Yesu yakolerako teyakola? Bwakolerako kitegeeza nawekola wanje mukama awo bwakolerako akugaye nti nawekola no President Museveni ayina right of kati gwegenda wali ekino wepapanike nawe ogikozese kubanga ye president nawe okole bwo ono era kato Yesu Kristo bwajja bwakolerako Tolina kukolerako nti nawe kolerako kitegeeza yabuuza n'ekibuuzo nteyo bwegwa mukinya ogirekayo togijjayo. Yesu bw'aba yakola takugambye nti gwe kola. Yesu yagamba wano kimera twamukaya nyanga Yesu yagotandisa okuyitira soma lunyiriri kuba Kaaya yagamba ku lunaku olwa Sabbiiti Yesu yakola naye teyabagambako nti mukole. Ye Kaaya bw'abagamba era Yesu yatufiira tatugamba tufiirire yali nani tukole bulungi yali nani musomeewo muje mubije mutwe musomeewo mugamba awo etusomewo Matayo 12 producer anterayo Matayo 12 Matayo 12 tukirire tulabe ate ne Matayo luno lunyiro 28 tusoke luyo lusooka luba lulo balutu haji lwabadde agamba Matayo 12 omuntu tasinga nyendiga kale kirungi okukola obulungi ku Sabbiiti agumiza so okuyonja kirungi so muta otomenye etteeka kumulokolo oba tomenye etteeka era ekyo mu bayibuli mu byawandiikwa byaba Seventh Day kiri bulungi era bwetukisoma mukinyonnyola mutya okola obulungi era tulowooza nali nkoze obubi sikwera biri samulu sikwera kokka sikwera kale osobola omujjanjaba okwo kwekola obulungi yentegudde mu kinnya kati no entegeera y'abalokole yeeyo eyaffe kati waliwo entegeera y'abalokole n'entegeera y'aba Seventh Day kati entegeera ya bayibuli egamba etya omwagamba entegeera entuufu eya bayibuli yeeyo Kuwaja mugamba nti Bible njisoma kifuula ne. Kati olubiriri luno. Matayo meka?
Matayo 11 Matayo 11 olunyiriri haji bombi kweno Matayo 11 Matayo 11 gena mpola ne wali bagenda dututerayo ku screen Matayo 11 28 batereddeyo 27 Matayo 11 ebintu byonna byankwasibwa kitange so tewali muntu amanyi omwana wabula kitaawe so tewali muntu amanyi kitaawe wabula omwana tokkirire na buli muntu omwana gwayagala okumubikkulira omwana nga yabikula mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abawumuza sinakoowa mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kati Yesu kulwa sabiti akoze eki talina kyakoze muyigire ku nze kubanga nze ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima mulikola mutya nammwe muliraba ekiwummulo ekyomu myoyo gyammwe kati ekibuuzo kiri wano bw'oba oyigira ku Yesu kaya ekiwummulo Yesu kyeyatuyitira tuwummulire mu kyalunaku kya mu mwoyo Yesu talina lunaku lwatulaga kakati wuliriza okuwummula ku lunaku kirina n'ekyokuwummula mu mwoyo ogwa Yesu nakyo kiri waliwo ekyomu mwoyo n'ekyomubiri kati Yesu yatuyitira kiriwa n'ekiri physical kyekyo ekyokumula ku Saturday Gwengo yogera ngo Museveni sidi. Wabule mbisiramu. Anti akati okuwumula konna. So ko sabiti mumula kiri physical. Bw'oba tokiwummudde Yesu akola ki? Okukola ki? Kubandi kunoonya punishment eriruddawa. Waliwo kino kyagambye nti bw'ojja gy'ali agenda kuwummuza omwoyo gwo. Nti singa tojja gy'ali towummula. Omwoyo gwo osobola wummula naye omwoyo gwo guba teguwummudde. Era abawummula ku Saturday nga tebawummula kati ne tudda ku luno olwa sabbiiti luno nti lwogamba olw'okuwummula physically ng'olunaku nti bwemba nga siwummudde neŋŋenda n'enjera naye nga nsigaze ekiwummulo ky'omwoyo Yesu kati ekyo kyakirokole tetuwummula physically kati Yesu yayita ekiwummulo kya sabbiiti kyanjawulo ku kiwummulo ekiri mu 2:11 gwasoma kati kambuze mwami Kaaya Yesu yayita nti mukooye mujje muwummule baali balina olunaku oba baali tebalulina beyali ayita okuwummula baalina yabayitirawa oba mukibadde muki kujje kuliri Katonda nga baba kubanga nga nawe wenyinza okuyita okuvaayo gy'oli kubagwe ekikuwumula ku Sande kiki Sande kiwummula n'oli akugamba tusooka nakwera nga gavumenti eranze abeera Pentecost bo bakikola ono wajjuma ye n'akugamba bwe bagaana 35 tetugendayo tutereka tugitereka owejjokolera yagamba tewaliwo entegera y'ekifalisaayo bwe mutayinza obutuukirivu bwammwe bwe mutalisinga bw'abafalisaayo n'abawandiisi eggulu teri kati obwobwani era nkikkiriza kanfuneyo abatuuliriza kubatuuliriza abali ku Impact FM nammwe abali ku Dream TV ne Doxa TV tuli kutunuulira ensonga eno nga bw'ogiraba ku screen awo tubuuza ekibuuzo tuli kutunuulira okugondera Katonda oba gavumenti olunaku lw'okusinza n'obuvunaanyizibwa bw'omuntu obawulidde bano nga bayigiriza kati nzize gy'oli naawe mpulire kyogamba oba olina kibuuzo abakulu bano bagenda kubanga bakikuddamu nsindikira SMS oba WhatsApp ku noti 7887
12 egenda kuba ngentuukako bulungi nnyo wano bw'osindika whatsapp egenda tuuka oba direct sms gwakuba kwa ku namba ezo ziri ku screen yo 0702985985 fenna gye tuba tukozesa tuwuliziganye. Producer ajja mumpe buwi nze ne bwe mba njogera nja muwulira nsirike atuwuliriza era atulaba. Hello Wangi Ssebo. Nze mbadde mbuuza kibuuzo. Okibuuza ani? Ku programu eriko ku gundi ku Dream. Amanya Richard Sekate okuva Buwango. Nga mbuuza. Ssebo. Njagala Omwadvent atubuulire okuva mu Genesis Katonda ng'akola eggulu n'ensi. Ennaku ze yatonderamu eggulu n'ensi zaali za mwoyo si za mwoyo. Ekyokubiri atunoonyeze sabbiiti okuva ku Abrahamu okutuuka ku baana ba Isirayiri emisiri. Bw'agituulako kubanga Bayibuli esomesa n'egamba nti gundi Ibulayimu yasooka okukkiriza era ffenna tuva ku Ibulayimu kubanga yasooka okukola ki okukkiriza ebyo. Okay, ekibuuzo akiwulire bulungi. Omulala enamba tugikuwadde katufune omulala ekibuuzo akiwulidde bulungi omulangira Kaaya. Lwasa Mayinja. Wangi Ssebo. Wangi. Tukuwulira. Ne gy'osinzidde. Webali kuweereza Ssebo. Kale Ssebo erinnya ne gy'osinzidde. Nze Nyanzirole Kimera Kikyusa ne Wabusaana. Ssebo. Obuzibu oli mu kwewulira. Producer mujjeeko oyo. Kubanga bw'okuba essimu amateeka bulijjo nga bawa bw'okuba essimu kakasa nti oli wala w'eddoboozi lya TV yo radio yo oba lijjeeko eddoboozi tusobole okuwuliziganya bulungi. Producer bampoyo tulabe oba tumuwuliriza bulungi. Lwasa Mayinja. Alo. Okay. Kandabe message wano ezitonye ndowooza tukozese nnyo okusinga SMS ne WhatsApp. Mulangira Kaaya doesn't know what to say because if he says that he can help a sick person Betty ekibuzo ddamu okisindike kiganye kino okukisoma bulungi. Kale kansome endala. Betty ddamu osindikire kiganye. Mwami Mulanzi mbuuliza Museveni incident kati ye kitegeeza si mulokole. Kubanga anti ogende nti abalokole. Abalokole zisiri mu Pentecote. Nayo Pentecote yagamba nti okuvunula Pentecote kitegeeza ki bulokole. Si bwagambye awo muwayiriza ye mu Pentecote. Asala bulokole kibuna wonna. I'm a Christian, he's a Christian, he's a what? Assalamu alaikum. Nze Anifa wane Makerere mbuuza Sheikh oyo agambye tutereke eswala. Njagala ampeyo hadisi oba aya mu Quran eraga nti tutereka eswala. Anifa ya kugambye ojimuwe engeri gye muterekamu na yasaumu akakase. Kale Anifa akulinze. Yesu yebazwe mbuuzo Museveni incident bwakola atuyana bwaba alya emmere nawo atuyana oba akoze oba okulya sikola ndowooza abafalisaayo tebakkiriza Yesu kyajja kitya okugatta enzikiriza y'abafalisaayo ne Yesu. Kizito abuuza. Abafalisaayo tebakkiriza Yesu kyajja kitya okugatta enzikiriza y'abafalisaayo ne Yesu. Akabuzo nyampe.
Kale ono kamulire mu ddoboozi obandi kulamusiza sorry ani ono akutte mu bonna booli nabo mu studio kati nze kambuza omuadiventi nti singa wabaawo obutali butebenkevu katugambe nti gavumenti egenda kuba erumbiddwa abayeekera waliwo engeri y'obutali butebenkevu oye bo nga bo ku lunaku olwo banadduka oba tebaddukenga kale munadduka oba temudduke munadduka oba munasigalawo oba munabeera mu kuwummula. Chairman agambye nti oyo entegeera y'abalokole ate ye alina entegeera ya kiseveniside. Kyagamba aba seveniside tebakkiriza mu kulokoka. Tuli balokola aba seveniside ate bali balokola aba Pentecost. N'abakola balokola ba Kristo. Ekyova ogambye nti nno entegeera y'ono ya mulokole. Anti tokitaddeeko ekyo kati okiteekako kati. Wano olwedde bano beeteekako nga patent right nti balokole. Pastor Bob Gadi akuvuka nsembye Pastor Bob Gadi obaddemu. Pastor Bob Gadi kalio abuuza, if the Seventh-day Adventist says that they don't work on a Sabbath, then do they walk to church? Isn't walking work? Because work involves burning energy. Agenti bwobanga ogamba nti mwe aba Seventh-day temukola ku Lwamukaaga, ababuuza mutambula ne mugenda ku church ku Lwamukaaga nti ye okutambula si kikola si kukola si kikolwa okutambula si kikolwa kati eriyo abantu entegeera nga egwa mu science okukola kwe n'okulya kukola n'okwebaka kuyinza okuba okukola naye kwebaka tekuliko kubanga bo bagamba distance times kino kukola so nga ate abali mu economics okukola bakikolanga kukola omulimu gwonna okukola ki okuleeta ensimbi nga kuleetamu physical kati nebeerayo ate okukola nga kuno kwabadde okwa bulungi bwansi right tere kwonna kuba kukola kati context y'okukola kungi so nga ate n'okubuulira enjiri ate lwosinga n'okkowa kubanga ssebo okwesita n'obuulira olunaku ate lwowuyinza okubanga okola ki okoowa era energy is released nolwekyo tutegeere context y'okukola emirimu egyo egitaleeta magoba eri Kristo okulongoosa oluguudo oba okweyonja tekina kyekigatta ku Yesu twagambye fe okukola labayo fe mu SD tuyina community service program era tuzikola nere tuzikola ku sabbiiti era we twabadde twagambye tujja kukola olunaku olulala so si mwajeni tetwajeni nga abamwe bakitamenga ekyokubiri onagambye bw'okuva eri okukkiriza tebakulaba batandikira ku lwa Ibulayimu gwetandikira ku Ibulayimu naye tulinayo Aberi tulinayo Nuwa Ibulayimu ajja luvannyuma era okukkiriza tebakutandikira kwani ku Ibulayimu wabula mu kiseera ekyo Bayibuli bw'eba etandika okuzza obujja abantu abaali balalambalidde ku Nimurodi Ibulayimu yajja n'abeera yadisitiki noye tuleme okutegeera entegeerera Ibulayimu yatugamba sabbiiti eririnda wano abantu baali babivaako era bwe bagamba tebagamba nti mugire ku sabbiiti bagamba jjukira kakwongerayo ebibuuzo ebirala wadde wakabuuza bali bamubuuziza nti abafalisaayo baagaana Yesu ate agayibu bamugaa nti mufalisaayo kati nga kigatta wabiri ate newamugaa nti ono yakkiriza atya abafalisaayo omuntu bwe bamulaba ng'akwata ebiwandiikibwa mu Bayibuli nga amateeka
ng'ate bali baganye nti bamateeka yalowooza gano 10 tiga kifalisaayo 10 commandments tiga kiki tiga kifalisaayo entegeera nfu okusinziira ku oli amateeka 10 siga kifalisaayo amateeka 6 gye gali ag'ekifalisaayo n'olwekyo abafalisaayo baagaana Kristo ono bw'ataddeko eky'obufalisaayo because of time nze sijja mugana kuba yentegeera ye n'enzikiriza eky'obufalisaayo naye omufalisaayo takkirizanga ku Yesu nze nzikirizanga yanfiirira. Okay. Kaya doesn't know the relationship between removing a cow from a pit and cleaning a dirty road because they are all activities. Yes. Gudde mu kinnya ewagezaako ente eba accidental but not planned. I can't plan ekintu lindako nemplaninga ekintu nti kireewo nkole ku Sabbiiti kati nakino ekyokulongoosa kipulaninge era Saturday n'asembayo mu buli mwezi yakola kyayita dda. Kaakati ffe tukugamba mwe temujja kikola tujja kukola luvannyuma oba before mujja kukola lunaku lulala mwe muganye Saturday tetujja kukola akkiriza obagaana mbuuza omuseveni side n'okutambula mpaka sawa 4 nate batambula era nakyo mbuuza omuseveni side Is Sabbath the only day for praying? No other day for praying? Kiri kyakuŋŋaana okusinza na wano nsinza buli lunaku nsinza sisinza lumu oba baatugamba musinziza mwoyo ne mazima musinziza mutima ne wonna w'oba oli ne bw'obeera mu ttooyi osinzizaayo Katonda. Omuseveni sidde kiki kyayita okukola obulungi ku Sabbiiti era lwaki banenyanga Yesu okuwonya ku Sabbiiti? Yali akipulaninze Yesu okuwonya ku Sabbiiti ekipulaninga nga bupulaninga it's an accident. Nze sijja kubanga ngenda okusaba Yesu waliwo ebyamugwako by accident yabasanga Yesu nga newunyisiza leero ow'abaseveni sidde nga yeewunyisa Yesu yava Nazareti gye yakulira nekimugwako nekimutomera ng'ayingira n'asanga abakuwa nze siyinza kugamba kati kampulaninga abantu okubajja kansome mesi zino zimale mwanukule mutuve wano. Badimani okuva ekamu okyagamba ku lwaki abasiraamu ebyokulabirako bawabya Bayibuli ne batawabya Korani. Okay. Nze Nyanzi Lawrence Kikyusa singa gavumenti esalawo olunaku olutongole nga ogenda kuntwala mu byabufuzi tujja kusanga ku Monday. Asalongo Nyombi. Jesus allowed us to remove a cow from a pit. Kaya, don't you think that preventing diseases by cleaning our surroundings is saving life? It is saving life. But for us, we are going to save it on another day. Please. So ono wokulwa mukago ono woku Sabbiiti esembayo buli mwezi afe. Kaya. Chairman. Chogamba. Chairman chogamba. Another day. Chairman chogamba. Timwenga aba 7 side. Ono agenda okufiira. No. Safayo ono agenda okufiira ku Lwomukaaga. Arafira ku Lwomukaaga olusembayo afe. Tunalaba afa tujja mmonya. Dini gazira.